nenjagala okubatenga kulaga amaanyi omusajja gwe bayita Geoffrey Lutaya gasobodde okubatenga ateeka music industry awo nno abantu b'ekakuuto nammwe ensonga zonna mujja kubatenga muziwulira munnaffe ono gwe bayita Geoffrey Lutaya gwe kutegeezaako bangi mumutegedde mbifaananyi bingi nnyo ebya music naddala okusingira ddala naye nga akadde kano wetwogera asobodde okubatenga yeeyubudde n'ategeeza nti ebyobufuzi abiyingidde era nti yagala okubatenga ayingira kakuuto asobole okubatenga abaweereza mu mbeera gy'agamba nti ye ajja kusobola okubatenga abaweereza obubaka buno butini nnyo sooka obuwulirize abamu ku basajja abasobola okubatenga bakyusa music wa Uganda okuva eri mu basajja bayita abakongo abasajja ba South Africa basobola okubatenga babagoba nga tuvudde ku bakubi balaga okuli Bobi Wine Bebe Cool Chameleone abo abasobola okubatenga babakinyisa mpolampola balagadde eri ebiseera eri ebyasooka kati emirembe gino gy'2097 awo nkutegeeza ku mukulu gwe bayita Geoffrey Lutaya era nga basobola okuba baleeta style gye bayita band music era abayimbi saagala muddemu gambe nti waliyo hafu bandi afu biki band music kyavaawa band music bakwata style y'abakongo gye bayita sukusi sukusi kiri mu lulimi Lufalansa kye bayita shake mwekiva era nga basajja bakongo be baleeta amazina ago nga style ya music eyo gye bayita sukusi basobola okuba nti bagigatta ne lumba era lumba ava side zemba Kongo ne style ya South Africa gye bayita mbagwala basobola okuba nti bagigattagatta n'ogattako ne kadongo kamu waffe ono ne basobola okuba nti bakola ekintu kye bayita band music abakulu bano gwe kutegeezako Geoffrey Lutaya omu ku musaale abasobola okuba ate nga bakyusa music industry eya Uganda Geoffrey Lutaya yasobola okuba ate nga akulemberamu abavubuka ab'enjawulo basobola okuba ate nga bafuna okumanyisibwa oba okulabikibwa nga bo endongo esobodde okuba ate nga ebakwata ku mutima omukulu ogw'okutegeezako Geoffrey Lutaya yazaalibwa omukulu gwe bayita omugezi akadde kano omugezi Nelson Kaboggoza yafiira ku myaka 92 egy'obukulu Geoffrey Lutaya yasomerako osomero bayita Mitiabi Primary School n'asomerako Mbuye Primary School ate nga Kololo High School myaka gya 9 we yasobola okuba ate nga akimalira mpola mwaka gwa 2018 yasobola okuba ate nga agamba nti O-level neeyunga ku ssomero bayita Makerere Day and Evening School of Adults liri ku Sir Apple yasobola okuba ate nga atuula senior 4 awo nno nasobola okuba ate yafuna obubonebwe yasobola okuba ate nga afuna 2019 yasobola okuba ate nga atuula A-level awo nno n'abanga agamba nti ekijja kije sobola okuba ate nga nyingira gwe kutegeezaako omukulu ono abasobola okuba ate bamusporting abasajja bangi abasobola okuba ate bamukwatako okuba ate nga atandika omubali gwe bayita Geoffrey Lutaya omukulu gwe bayita Alex Ngabiye yasobola okuba ate yamuyamba nnyo omukulu gwe bayita Moses Subuga basobola okuba ate bamuyambako nnyo bw'oba omubuzza ku Unique Studios yasobola okuba ate nga bamuyamba nnyo okuba ate nga atandika ekintu ky'omuziki era nga omukulu gwe bayita Sengo naye yamuyambako basobola okuba ate baliko mu bandi emu gye bayita Sengo Band obudde obwo waliwo omukyala gwe bayita Lady Titi era bw'omusanga muwe ekitiibwa oyo waliwo omukyala gwe bayita Prosa Kankunda basobola okuba ate nga nabo ekintu bakitambuliza ddala ekyasobola okuba ate nga kitambula obudde obwo gwe kutegeezaako ye mukulu gwe bayita Geoffrey Lutaya era nga mwagwa 1997 ng'asobodde okuba ate ng'ayingidde ekintu ng'ayagala endongo waliwo omukulu gwe bayita Jackson Seruga yasobola okuba ate yamuyamba nnyo ate nno omukulu kyamusookesaako y'omu ku baakola akalango bakayita akakampuni bagiyita Solar Energy era nga yali esponsoring omukulu gwe bayita Kano Kayanja akalango ako yakatulamu n'omukyala gwe bayita Winnie Muyenga era akalango kakuba ku Radio Uganda kigambibwa nti Geoffrey Lutaya bamwe emitwalo 18 awo nno ng'atandika 1997 yegattako mu kibiina kye bayita Kayimbira Dramactors awo nno yasobola okuba ate nga meeting omukulu gwe bayita Misa Semakula ne bamayinja nga bagezaako okuba ate nga bakuba akaji naye nga kakyaganye awo nno yagwa ku mukulu gwe bayita Mulindwa Muwonge kigambibwa nti y'omu kubasobola okuba ate bamusookako okuba ate bamutambuliza ku nnyimba ze ne bazimutwalira awo nno nga bakyayiba endongo yagendanga nnyo okutegeeza Geoffrey Lutaya yagendanga nnyo ku Bat Valley Theatre awo nno ya meeting omukyala gwe bayita Maria Mundagire n'amwagazisa ekintu kye bayita music n'okuba ate nga yongera awo nno yagwira kagezi munnyo gwe bayita omulongo Katolu Bwama gwe ngenda okuba ate nga kutegeezaako era ku Bat Valley eno yasobola okuba ate nga asanga embooko ye gye bayita Irene Namatovu eyasobola okuba ate nga akadde kano yamufumbira ettooke nkutegeezaako Geoffrey Lutaya ono gwe kutegeezaako awo ng'otegedde embeera nga bwetambudde yakulemberamu bavubuka banne nga bwe kutegeeza eno gye yasobola okuba ate ng'ayita n'agatta bavubuka banne ne basobola okuba ate bakola ekibiina kye bayita Gibros oba oyinza ogiyita Joffrand Brothers awo nno yasobola okuba ate nga meeting omukulu gwe bayita Katolu Bwama obudde obwo yali alina ekibiina kye bayita Diamond Ensemble kyali kizannya mizannyo gyokka naye yalaba abavubuka envuumuulo bano ate nga baali baagala okuyimba awo n'atandika ekibiina kye bayita Diamond Production abavubuka envuumuulo n'abaana abawala ne basobola okuba ate nga bakitandika naye mu kibiina kya
eky'omukulu muto Katolubwama tebasobola kubateeka bawangaliramu olw'embeera nti Katolubwama yabagamba nti muwandike ebbaluwa Katolubwama amanyira Katolubwama yabategeeza nti muwandike ebbaluwa oba muwandike application nga bagiwandika nno mu luzungu jjukira ekibiina kyali kya Geoffrey Rutaaya ne bakikyusa linnya nga abategeezezza nti bawandika application omukulu Geoffrey Rutaaya tekyamusanyuka olw'embeera nti ekintu kino yali akitandise olw'ebbanga n'ebirowoozo byasobola okuba ate ng'ateekamu baatuulako mu meeting emu n'omukulu gwe bayita Katolubwama asobola okuba ate boogera ku nsonga zino zasobodde okuba ate ng'aleeta era Geoffrey Rutaaya weasobola okuba ate ng'awanika n'agamba nti ensonga zino twalibadde tuzitambula nga basseruganda Katolubwama n'amutegeeza gwe siriwalira eri sirika tolina kyotugamba music industry ogimanyi otya awo nno omukulu Geoffrey Rutaaya nga bwe yali omuvubuka omuto yasobola okuba ate nga afuluma mu meeting n'amutegeeza mukama wange kyokoze si kirungi era ndaba ekintu kiyiise ng'ategeeza Katolubwama n'amutegeeza nti bangi ne bendese omwo era tesibasanyufu kyobagambye okuba ate nga bawandika application mu luzungu gwe nkutegeezaako ye mukulu gwe bayita Geoffrey Rutaaya awo nno Geoffrey Rutaaya yasobola okuba ate ng'asituka ne banne bali be yaleka mu meeting basobola okuba ate bamugoberera yasobola okuba ate nga bayita okwali Ssemakula Mayinja Sseruga omukulu gwe bayita Fred Mayisa Omulemirembe Grace Sekamate n'abalala bangi nnyo ne basalawo ne bagamba nti omukulu Katolubwama tumuviire ne badda mu kibiina kyabwe kye bayita Gibros awo basobola okuba ate bakyusa erinnya buli omu n'aleeta endowooza ey'enjawulo basobole nga bagamba nti ekibiina kitukoze linnya kye awo nno Geoffrey Rutaaya kwegamba tukole Eagles Band awo nno Mayinja n'ategeeza nti bandi nga tekinyumye bulungi tugatteko production awo nno ne bagamba nti Eagles Production awo nno ne batandika okuba ate nga batambuza ensonga zonna ensonga y'ebyuma yasobola okuba ate nga baleetera obuzibu olw'embeera nti baali bavubuka bato nga beeyiya bweyiya Geoffrey Rutaaya jjukira ye yali omu muziki nga mwali mpolampola era yatunda takisi ye ey'akamunye yali afunye mu lutambi lwa mimwa gyabwe n'asobola okuba ate bagulayo ebyuma ebitonotono ne basobola okuba ate nga batandika ekintu ky'endongo awo batandika mpolampola mu lugendo lwabwe basobola okuba ate bamitinga omukugu bayita Musa Kavuma yayinamu akasente ebiseera ebyo era n'asobola okuba ate nga yabayambako n'okumanaginga omuziki mu mbeera yasobola okuba ate ng'etambula mwaka gwa 2000 wulira obuzibu bwajja basobola okuba bafuna omukulu gwayita Marvin Ssemmango enanyini Marvin Hotel yasobola okuba ate nga abagamba yasobola okuba ate nga abawa ebyuma yabazika ebyuma bye basobola okuba ate nga bakubirako mpolampola wabula nga bakyakozesa ebyuma bino waliwo akuuma akayanoonekako ne bagenda ne bategeeza omukulu yamutegeeza nti mukama waffe waliwo akuuma akoononeseeko n'abategeeza tewali buzibu wabula wabeerawo akayita emyaka 2 omukulu gwe bayita Ssemmango ono balaba kiwandiiko nga bategeeza kiwandiiko kyali kya kooti n'abategeeza nti abavubuka ba Eagles Production muyina okusasula omukulu ng'ababanja $2.5 jjukira kali yabategeeza tewali buzibu wabula olw'embeera eyo baakuba ebivvulu omukulu yabakubisa ebivvulu okusasula ebbanja $2.5 owulira embeera y'ebizibu ebyo basobola okuba tebajjamu nkujjukizako n'ebizibu basobola okuba tebasanga ku Jomo Kenyatta Airport bayita Jomo Kenyatta International Airport byali Kenya abajjukira obulungi bafuna visa ez'ebicupuli awo nno baliko n'omukyala gwe bayita Charles Nalubega era bwe baali bajjire Kenya ne babakomyawo e Uganda baali bagenda kuba ndongo babakebera nga balina visa za bicupuli ndowooza mukajjukira babicupuli gurupu ayi awo nno Charles Nalubega obusungu bwali bungi nnyo bwe babakomezawo ne bateeka ku Jinja Police Station abajjukira olutalo lwa mukulu Fred Sebata nga bagamba Fred Sebata alogaba Eagles Production waliwo akabadi kamu ke twawulirako nti ate Mayinja yatwala Fred Sebata ebya Sebata bingi nnyo naye baaba kasita mubimanyi nammwe mubimanyi nti ate microphone tebazikozesa biki kati embeera nyingi nnyo zasobodde okuba tebatambulira mu basajja b'amaanyi nnyo basobodde okuba batambuza ekintu kyabwe ye mukulu gwe okutegeezaako Geoffrey Rutaaya asobodde okuba ate ng'awangalira mu kintu ky'omuziki yemu ku band Eagles Production esobodde okuba ate ng'evaamu basita ab'enjawulo bw'owulira ebibiina eby'enjawulo mu Uganda oyinza okugamba nti ate ekibiina kiri mulimu muyimbi ono yasinga ne Eagles Production buli avaayo Mayinja w'amaanyi Ssemakula w'amaanyi bonna b'amaanyi awo nno ab'e Kakuuto nze mbatumidde emboozi tebankadde mpozzi ng'aginyumya akola atya